y'omukisiyo nga fenna tuli abantu abasonyiddwa ya rabbal alamin ya qayyum ya qayyum ya dhal jalali wal ikram ya qayyum ya qayyum ya dhal jalali wal ikram ya qayyum ya qayyum ya dhal jalali wal ikram tuone ndoto zonye ndi ya rabbal alamin ututase ndoto zonye zimtawana ya rabbal alamin wa sallallahu ala muhammad wa ala alihi wa ala sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Atudizeho ne redio yaffe mugamba amina ababeera ng'oddamu okusumulula redio yaffe redio paali sumulula paali yaffe ya rabbi alamin tena mutawaana esomesa abasiraamu eddiini yaabwe basobole okubeera nga bagisumulula ya rabbi alamin sallallahu ala muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillah. Sub-county, Luweero district. Ivan Kebiri, Sharia, ya county chef. Renate Bombo, Elika Bisheta, Ibana Begin, Mkiongoza dua. Namsala kan mashikata ni aso kantefi, este aso. Imamali kibakande, nengai imamte masinur, Elika Bisheta, Sanbida, Imamte Masjid Asuru, wassalam karibika ya takiti ya usul bakande. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Imam tena Mudir Muhammad Musa Abdallah waya usul kari ya inshallah ya Imam te bamuze kano hifisu o kubongo bamuze bageni simama Milani kuduti na Imam to bara in kama Imam to bara Kampala we mama Milan zaidi nikushukuru toku nikushukuru toku umoja kwa ngombe ni kwa kurudia kuru hivi faraka ingi lakini nisipana akala kitebe monja hapa ongozo yaba tena yaba agada kama tenda council in the forum inaru mara kinti karama ntiko inshallah niki kabisho tokum wine gomba team alojamo kede gom kede so Islamia sana inshallah team atana Kitebe alongozo ni yabaganda Mungu mpo itakuso sana Anastien Tebe gade twaniriza team etambudde nemukadde waffe muzeyi agada tusaba kusituke tutolere abasiraamu salaamu ekigambo inshallah Nekusawa yokudda tusaba mudeyo mu bulimirembe inshallah. Tusigazayo dakika musanvu okwesawa eno mu dakika musanvu eyo njagala okuyita Haji Bamuze ajje ababuuzeeko era atuloolere kusala n'okutuwa vote of thanks inshallah. Haji agala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimi naona saa inayoyoma sana kwa saa mbaya. Kaunti sheki ejo wangi obuga entebe jaja agada. Mafiko mwenna wabulu pale tena watu siye nga watu kuleka kumpe bawulize
Itu ya wati. Ada komo minna wali wano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwanza kabla kutoka mawa wange manjo hiyo. Sisi kwa bingi sawa zibite hiyo. Kusaba Allah yonebele masui basabye Allah kulize. Sheki adadi ibn ya watu wano esamare zubisimu inatoshwaka. Takuye bazamwina nuja budde abantu wano makakatete wange omugenzi aji ali sururu Kilindi ne mutale we Umar Medina Allah rahma n'abantu bafe bonna buli ayina wano abantu abatugendako abatusokayo tusaba Allah akkirize luno Ramadan olunaku lwaleero lwajje bagenze obeereddwa ennungi ate Allah bawe jana firdaus seko bya bingi nokuna nsabe jajja wange agada atoye salaamu atuwe mubiri nga omukoddo gwe mukulu makagano omukoddo gwe mukulu ni asooka egati yaliyo okuwaayo muganda we nze abayinayo nti bamuze sandibaddewo idi tafadhali. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة Mugamo tuyagala kukwetiriza ebyo toteera kusobola kwetika lwakuba bikuŋŋaanya. Ng'ombe y'empuli n'ongoma naramu yatemawatte tomukalma نعم وربع كلمة ولا تجروا Jadi wangi, karena pada dia agama. Kita genza. Kasta mungkin unsema kita jali. Dia gojaji. Wotu kiriza kutuka. Ada kanalita begitu. Ada fadal Islam. Dia sini. Perono. Ada agada agamba. Karib Sheikh. Mungu amazika gakoro ano kana ikontoka abayise kunakuro okubiri Tuesday okubiri araba muso beto Entebbe waju wele kuvan moyo faharsia ndio maso moyo naye kutozaidi ndio tai zee agamba muje abayise Entebbe ye buli lunaku bwe bamuyita abeera ajja ate nga kituufu kanya mugambye jo tutunaddwa wano waka yazeefi tukusaba nange bada ayina obusobozi insha allah tugaki jirike tujje tuyeko kapaasi kaita bano abasiraamu okukyalira insha allah omazinyo baliwa n'abasawa zizo banetubiikiriza njagala neebaze abafaalo sebo tuhulire jeno manager lwaki tulikumpewo otuliiko tunyonyola ate omale oyaziine inshallah. Obudde bukyali ekikazi kyaliyo myaka 5 okusobola okusibuka gwamaanyi okukozesa byange mu lukiiko luno oba mu abala eno
Pale FM radio teri kumpe lwakiri katwegumira kino nti emu ku nsonga eyinza okuyamba Pale FM ebizimbe eyitamu kati okudda ku mpewo yenteekateeka efaanaganako bwe tujja kwebaza mukama waffe Sheikh asobodde okubeera nti atadde mu dduwa nammwe ne mumiinisa tusaba Allah akkirize radio yaffe esobole okubeera nti eggulawo awabwe tatambula bulungi wakati wa Pale FM ba radio ne ba regulators baayo aba UCC naye tulina okukkiriza kw'amaanyi baadallah nti radio yaffe insha Allah mu bwangu ddala ejja kuba edda ku mpewo twongere mu ngezi duwa zaffe naye nga bwakiri essuubi weriri n'ekitangala kirabika ku nkomerero ya kano so tuli bamativu tulina essuubi twongere mu ngezi duwa zaffe ddala mu kiseera kino kyetulimu nga Pale FM ebadde yeetaagisibwa nnyo abasiraamu okwongera okusoma n'okutegeera eddiini yaabwe twongere mu duwa esobole okubeera nti wakiri esomolwa tuyinza okubagamba kyokka naye nga lwakiri tukoze kisoboka okulaba nti edda ku mpewo tetuyinza okubawanga lipooti ekyokwazina eddakiika ekyawulayo 2 nzirawo njagala kuzaayo akadingiri ka Pale FM. Pale FM radio yaffe radio ekula n'omuntu wa bulijjo tulowooza tulina essuubi ly'amaanyi nti mmwe mufula Pale FM kyeri tujja kubeebaza lwakiri ebbanga lyotambudde emyaka 14 radio eno etambudde nga eri ku ntiko mu radios wano UCC yazaawulamu era wano mu masekkati g'eggwanga Uganda Pale FM radio rankings ezifuluma ratings bafulumya tesukka radio 10 zisinga ebeeramu 5 okudda waggulu ekyo tujja kyebaza Allah subhanahu wa ta'ala okuva bwe twatandikawo mu 2011 kino kyamaanyi kubanga bwe twasanga mu katale kano naye tugezezaako okubeera nti tubayitako naye ng'ezimu ku nsonga ezituusizaako singala qawla la ilaha illallah gyetukulembeza twaffe tukuba music tetulina kyetukola ng'ogyeko kulaani eyo ne bakakutambulira awo suna zitambulirako ne kulaani awo tutambulira tugenda tusingana nga tususeeko awo ega amawulire tugatambuliza mulayini eyo kubiba enkola ya mirimu okusomesa abantu awo tutambulira so twebaza abataddemu obwesige kubanga mu ntandikwa tebyali byangu bangi balowooza radio esobola kubeerawo kya mu Uganda nga tesobola kuba biyimba ku radio naye lwakiri Allah subhanahu wa ta'ala tukwatiddeko n'atugumya ddala mu ntandikwa yatugumya okuba tekyali kyangu tetusobola okubeera nti tukikola bulungi nnyo tulwatasobola okubeera nti akigeza kuba ogova tufeka abakikola lwakiri kaka kwe tulina mu Eastern Central Africa n'omusaga wa Africa tufeka tukasobola okubeera nti tukikola nga Pale FM naye bukkirize akadde kalabika keeko bangambye okwazi